Nkwanirizaako gwe munange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabannamusoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe Akalamatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munange oli bulungi munange nno olunaku olwaleero nsaba tojjukanye ku bigambo bya Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu biseera ebyo nga tannaba akufuuka Katikkiro wa Buganda munange yayogera ku mayiro akenda era bye bino ebigambo bye munnange omuzungu yatandika okutalaaga Ssemazinga wa Africa mu kyasa eky'ekumi-n'omwenda ng'anoonya ebyokufuna mu budde obwo amakolero gaali gatandikiddwawo mu Bulaaya kyali kyetaagisa nannyini makolero okufuna ebyo ebikozesebwa mu makolero ge ate n'okufuna obutale gye basobola okutunda ebyamaguzi byabwe mu kujja mu Africa omuzungu yalabika ng'omuvumbuzi oba omulambuzi naye ekituufu ekyasinga okumuleeta kwe kufuna amatwale mwe yali ayinza okugaziyiza ku by'obugagga bwe nga batuuse mu Buganda ensi bagiraba mangu obugimu bwayo ate beewuunya nnyo obugunjufu bw'abantu obwali busimbye ku nnono n'obukulembeze bye baasanga baamanya nti Buganda ejja kusobola bulungi okulima ebirime ebyali ebyettunze ennyo era mu budde obwo pamba n'emmwanyi bye byaliwo mu budde obwo mu kulaba kw'Abangereza okulima ebirime ebyettunzi nkyali kyetaaga okussaawo enkola ew'abantu obwannannyini obwenkomeredde ttaka anti n'ewaabwe ettaka lyali liri mu mikono gy'abantu bassekinnoomu bwe batyo baasalawo okukuba ettaka mu Buganda mu ndagaano y'Olukumi-mu-9 nga balowooza nti abo abaagabana kijja kubawaliriza okulyeyambisa nga balima Abangereza bye baali beetaaga. Buganda yabalirirwamu obugazi bwa sikweya mayiro nga 1,700 era kwezo ne kugabwako mayiro 8 era nga zino ziri sikweya mayiro 8 zino zawandiikibwa mu mannya ga Kabaka abaami abasatu Katikkiro omulamuzi n'omuwanika abaami ab'amasaza Namasole Kamuswaga Kereziya Kanisa omulangira Nuhu Mbogo ku lw'Abasiraamu ebibira n'abantu bassekinnoomu ettaka eritaakubwa lyeryo eryogerwako nga mayiro 9 lyassibwa mu mikono gya gavumenti enkuumi nga liyitibwa Crown Land nga Uganda egenda okwefuga mu mwaka gwa 1962 ettaka lino lyassibwa mu mikono gya Buganda Land Board oluvannyuma lw'emitawaana gya 1966 Milton Obote ettaka lino yaligattika n'ettaka eddala okuva mu bitundu bya Uganda ebirala ery'olukale oba giyite public land n'alikwasa Uganda Land Commission kati ettaka eryo ssemateeka wa 1995 yalizza mu mikono gy'aba disitulikiti ez'enjawulo era munnange baligabanga bwe baagala. Bukya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ava mu buwaŋŋanguse Buganda ebadde esaba gavumenti eya wakati ezza ettaka eryo erinnyini lyo Buganda kubanga yadda era ali mu ssamateeka kyokka gavumenti ekyagaanidde ddala nga yeekwasa obusongasonga omutali. Ennaku zino abakungu ba gavumenti bagamba nti ettaka lya mayiro 9 terikyawera nti n'olwekyo tebayinza kulizza nga tetutegedde bugazi bwalyo. Abalala bagamba nti tewali tteeka mwe bayinza kuddiza ttaka lino nti kubanga gavumenti ery'emmengo mu budde buno terina buyinza. Omulamwa gwe tuliko gwa kuzza bibbe so si kukuŋŋaanya bungi bwabyo. Kasita nannyini kintu ekibbe azuuka teweetaaga ate okusooka kulaba oba ebyabbibwa byatoolwako oba bikyalinga bwe byali obubbi nga tebunnaba kubaawo. Mayiro 9 zirina okuba tezikyawera kubanga erimu ku lyo lyali mu masaza agaabula agaddira Bunyolo oluvannyuma lwa kalulu k'ekikungo mu 1964. Ekirala etteeka mwe baddiza Bulange n'Olubiri basobola okuddizaamu mayiro 9 nga tebeekwasizza
amaliriza nsonga yonna. Minisita w'ettaka mu gavumenti eya wakati n'omukungu avunaanyizibwa okuwandiisa ebyapa bagamba nti buli ayagala waddembe okusasula siringi emitwalo 22,000 n'asaba ekyapa ku ttaka lya mayiro 9 buli wonna werisangibwa. Kino kyajjayo bulungi ekyo Mmengo kyemaze ebbanga ng'eyogera nti waliwo ekkobaane okunyaga ettaka lino lireme kuddira Buganda. Buli agaba ekintu ekitali kikye aba mukyamu, ate n'oyo akitwala naye obwannannyini bwe tebusobola kubalibwa. N'olwekyo ekiseera bwe kinaatuuka abo bonna abeegabula ettaka lya Buganda mu bukyamu lijja kubaggyibwako, anti ettaka terivunda era terisengulwa. Ekikulu kwe kumanya nti buli lwe twogera ku mayiro 9 tuba tutegeeza ettaka lyonna eritaagabwako byapa mu kukuba ettaka okwaddirira endagaano y'Olukumi oba ettaka lyosobola okuyita ery'olukale mu Buganda. Nnyini lyo ye Kabaka okulw'abantu ba Buganda bonna. Ebigambo ebyo byayogerwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga munnange mu biseera ebyo tannaba nakufuuka Katikkiro wa Buganda. Abange ebyo nno bye nsobodde okukufunira olunaku olwaleero. Munzikirize ndabe eryandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.